Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba. Tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, ag'ebyapa, ag'endagaano, ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Essenge Wakiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwami Kenzo, anyway, simanyi oba mwami kubanga nzijukira we twali tusoma amawulire baatugamba kibi nnyo okugamba nti ndine Mr. Vicky. Yeah. Nze alina okweyogerako nti nze mwami muzungu. Yeah. So oyinza okumuyita nti mwami Kenzo. Naye nga si mwami. Nga si mwami. Nga oba oliawo abadde tanatuuka kufuuka mwami. Ebigambo ebituvaamu obw'olumu biraga omuntu ekyo kyennyini kyakola ki? Kyalimu. Kituufu aba mulembe guno tuyinza okulowooza nti obulamu bukyuseemu. Naye obulamu buno obulaba, obulamu bwe tutambuliramu bwe bumu. Just bukyusa bifo na ndabika. Obulamu tutambuliramu bwe bumu bukyusa bifo na ndabika. Kubanga edda twalina abagagga n'omulembe guno tubalina. Yes. Twalina abaavu nakati bakyali bangi. Ayagala otugamba nti abayimbi b'omulembe guno bonna bazimbye ku nsozi eyo. Naye nga tukimanyi bulungi nti Basudde yalina amaka eggaba agaali gakuuma omulimu. Prince yalina amaka ekajjansi. Federico Fred Sebbale yalina amaka. Si muzigo. Amaka. Oyogerera mu maka. Ayo ndi mu maka. Mzee Matia Luyima amaka ge gaali wano ekatwe. Ne Rudda oba lwali lweggaba naye gaba nga nayo ayina y'amaka. So abayimbi ab'enjawulo buli omu yalina. HK amaka ge gaali wano ku Lwekyennabweru era gakyaliwo. Mbadde nsaba atwale obudde anoonyeeko. Ssaalongo Dani yalina amaka mu kibuga n'abeera n'amaka e Najjoogi gaayogerako. Era njagala mwami Kenzo oba n'abantu abali kuno muteekemu amaka ga Ssaalongo Dani Mugula. Nali ntaddeko vidiyo eyo ku mutimbagano gwange. Eraga amaka ga Ssaalongo Dani Mugula. Saagitaddeyo lwaggulu naye ndowooza mu 2024 waliwo omukolo ogwali e Najjoogi, yali muwala we yali agenda kuwayira. Amaka ago gatunuulire ago maka gadda si ga kaakati. Ndowooza ebimu ku bintu bye tuyinza okubeera nga tulabako ku bantu abataafuna mu ndongo. Tugende e Bubondo waliwo amaka ga Hamani Ssemakula Basudde. Lwaki nkozesezza example y'amaka ago nti Basudde agenda okufa ng'ennyumba eyo ndowooza yakaggwa. Era mu luyimba lwe olumu olwa Budde Owedda ayina we yatugambira mbu okutuusa nze ne Mwami Kakooza bwe twazimba ezitemyanga abantu ne bagenda ku Bubondo ne bazimba ennyumba. Njagala otunuulire Mwami Kenzo oba n'abandaba tunuulire ennyumba ya Ssaalongo. Yeyo ennyumba eyali ekola ki? Etemyanga abantu. Ennyumba y'Abasudde gye yaleka mu kyalo. Kubanga lwaki nkozesezza n'esikozesa Kafeero kubanga Kafeero yatwaliriza emyaka emirala 10. Ojja gamba nti yayongerako naye tukozesezza eyo gy'ataayongerako. Eyali ewedde etemagana ng'etemagana ekitegeeza ze zino ezize zaatuwaanira obudde buno zitemagana ng'abantu kati
zazimbye ku nsozi whereby mu myaka 2 okuva kati tuli myaka 29 mu myaka 29 basudde bukyangaafa yes enyumba ya Kenzo eri ku lusozi ejja kuba tekyali ku mulembe gwa mwaka ogwo era fe twalina ng'ennyumba ebika ebyenjawulo zimwamba nga mwaha amaka ga mwamba gagogerwako kati oyo omwana budde buno gatuuka n'ajerega yajja n'akola federation yeno okubeera nga achievinga this and the other najja n'akuŋŋaanya bamuze njagala muddeyo ku gundi zonna conferences ez'enjawulo meetings ez'enjawulo abadde nga bano bamuzeeyo abateeka ku ki ku mwanjo ne mu parliament of recently anti be bakola amakulu ono alwanirira corporate corporate kijja alwanirira kubanga nze nkulaze bano be basajja balina okulwanirira corporate bano wano nkwadde entambi ez'enjawulo ono Dan Mugula kyagayagayo eyo corporate yani kyusa eri eno bayinza okubeera basajja batundanga teepu zaabwe nga ziriko nenanyini corporate by Rusini Enterprises ye yali nanyini corporate yadde omuyimbi yali Dan Mugula naye yalina rights oli bino mwami gundi abiri newuwe oba ye we yatandika yasanga Dream Studio ekuba Firebase kino kye bayita batya this is Vini lino lyejjinja lino lyejjinja ejjinja lino nga lya kuno kuliko endongo kakati olaba ejjinja lino liriko ennyimba kuno kuliko olaba luno kano akasooka luno luyimba lumu kano lwakubiri luno lwakusatu luno lwakuna liro omwana bwabuuza ku kamera mbondaga oluyimba naye sindaba bbulaaka luno lwakutaano luno lwamukaaga luno lwamusanvu tugende mpola ejjinja lyabangako side ne side yes kati eno side gye yasookeranga okubala yes bwe zaggwangako ng'okyusa naye ekikwawula kati nga nze kyenjagadde okulaga ennyimba eziri kuno olaba kano akeetoolola bwe kati kati kano kekawula oluyimba luno kati nga luno we lumalayo ng'okwata ositula olulimi ng'olutuusa wano ng'ositula empiso ng'ogiza ku namba 3 kitegeeza wabeerangawo ng'owuli oyagala kukuba namba 4 wasitulanga mpiso nti omuntu akugamba nti mugagga era afunye ssente enkoze bino ne bino akuwe red card ye akwate red card ye red card ye ejja etulage enyingiza zigenda kuwanvuwa negundi ajja bagamba birise correcto ne ebeera URA era nayo ebeesobola okulaga nti omusolo guno kati Vicky omwezi weguggwako omusolo weeguli era record mu banka ekulaga nti zino zaava kuno zajja lwakino ku kino banka netereko charges URA netwalako zino gundi netwalako zino era ogenda kusanga nga wanaaba akuwadde oba gundi ya federation zijja kubeera gye zeewunzikira gye ziva of course sente ziva mu government kati bano abasajja be bayimbanga buweereza era ezaabwe kati olaba abasajja bano basobola bo okubuulira ssente zaabwe gye zaavanga twabalabyeko nga bagulubanga na bivulu okubeera nga bakuba kikaali ku kikaali kipande ku kipande nyumba ku nyumba kati mwami Kenzo waba ayagala otegeera amaanyi g'abasajja bano bavuluga atteyo ku basajja abaagulanga entambi tisaalongo Dan Mugula alina entambi mmeka ti alina entambi 33 33 alina amayinja ameka ti alina amayinja gali 18 amayinja ago gafulumira mu kampani ki ekitegeeza kubanga twalina Uganda Record Agency, Serenade, Opera Tom Tom sono Opera Tom Tom yasooka wano e Uganda
nge area mu industrial area era jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka yali ambassador waabwe nga buli lunaku lwa kusatu lwalinga lwakubiri n'olwokuna ng'agenda ku opera Tom yali awo e Nakasero ku Market Street eri ku muggukiriro nga ku ebeera Kampala Road abasinga gye bayita Entebbe. Era nga agenda n'atuulawo bw'ati abantu bajje bamulabe bagula amayinja. Kati mwami marketing strategy. Mukadde waffe asobola marketinga kinga nga si luyimba lwe ng'agenda atuulewo butuuzi abantu bajje bamulabe. Kwe Kazibe Kapo bw'ati bwe yali afaanana. Gentleman. Kano kaali kafaananika mukama waffe 2 okalabye yoyo seba avuga eyo obula okafunye pavini yoyo Haji Kazibe Kapo ayina ekivulu ku front page mu gw'omukaaga zinaabadoza nnaku z'omwezi 2 ogirabye bulungi nga yali ashayina Haji Kazibe Kapo n'asisinkana ono David Lutalo beekuba. Sibakutulira jita etali yange saawa zino bannange ebyaleero byanjawulo mu tuli mu section ya ndongo ani antawanya nga twakatandika ezo simu tujja zitereeza maaso awo naye kale waliwo akayimba kenzizo empuliriza kayimbibwa omukulu Ssaalongo Dani Mugula. Akayimba ako bubadde obuyimba bubiri waliwo kali ntera nnyo okukawuliriza abagagga be babintumye taito yako bakayita batya abagagga be babintumye ne yasomera abaavu yasomera abaavu kakati waliwo n'akalala ako kennyini Mzee Celeste Kasule omanyi oyo mutwala buli omu abeera ne taata we mu ndongo nze mu mulimu guno gwenkola gwentwalanga kitange mu ndongo nti wenajja nentandika Facebook enkola ku Facebook nga nziguddewo WhatsApp group eyasookera ddala ey'akadongo kamu wano mu ggwanga nagigulawo nga 14 ogwokuna 2016 emboozi y'akadongo kamu kati nanoonya abantu be tusobola okubeera nga tutambula nabo ng'abayimbi naye buli gwe natuukiriranga nga tamanyi ekyamazima baali tebamanyi nava gye nava nenzija nofuna interest mu kintu nagirina naye nga nange njagala mbeereko n'etoffaali omanyi generations zibeera n'ebintu ebyenjawulo nti gw'osobola okukola bw'oti ate kati oli ayinza okutegeerera wano kati najja nga njagala mbeere nga nange ngatta akadongo kamu naye ffe twakola nga tuzimba tukuŋŋaanya baagizi b'akadongo kamu abali ku mutimbagano naddala ogwa WhatsApp kati nga nnoonya basobola otwegattako ab'enjawulo ena batuukiranga buli omu kyeyangamba sinza kiyogera wano naye Mzee Celeste Kasule ye muyimbi eyasooka okumpa omukisa okumusisinkana era nzijjukira olunaku lwali lwa Sande twasisinkana awo mu katale kano ke baakookya akakatwe ekekatwe wano ekatwe yali awo mu galagi yali agenze ekanika ne tunyumiza ddala okumala ssaawa nga 4 nga muwaya era ndowooza nze muntu alina biography eya Celeste Kasule mu buwandiike ne biography ez'abayimbi b'akadongo kamu ab'enjawulo Musungu David era bingi kati omanyi obuvunaanyizibwa butuuka ne bututwala ng'otuuka n'ogamba ngenda kuzzabuza bye nakola n'oddizaawo abantu kati ng'ezo zi birthdays omanyi social media yoba olumu ndaba bulabi ku social media nti ero birthday yagundi yamuyimbi gundi oba okoze gundi nenebuuza muzeeyi gundi simusuubira kuba ku social media ani atujjukiziza amazaalibwa ge kati nze nakola kye twandiise data bank ey'akadongo kamu kati olunaku olwo we lutuuka bakujjukiza nti leero
waliwo kino leero waliwo kino ne leero waliwo kino kati kandabe bakujjukiza bale bwendi naye situnaba kumwanjula tuyinza okuba emboozi tugitandikidde wawanvu ndi ne Muzungu David omusajja muyite ntya analyst omu ku abo mu Uganda bemmanyi abakyasinza okuanalyzinga Kadongo Kamu ng'amanyi history wa buli muyimbi kumpi owa Kadongo Kamu kati atanyongereddeko ekipya biography ebibakwatako nga byonna akola ki abirina gye tugendera ku Wikipedia okunoonya bayo wa Prince Job Paul Kafeero yabeera amulina era nga amulina mu buwandiike kati olaba ebintu bino yes byengezaako okubeera nga nkola kati olunaku olwaleero eno post nagiteekayo nga John Mabirizi yazaalibwa ku kyalo Kalagala yoyo Prince Job Paul Kafeero gwayimbako oba Mabirizi lwamulya nga yadde yes yono mu kayimba ka Walumbe omuzira mmere Mabirizi yazaalibwa 1969 yafanga 2 Julayi 1993 yaziikibwa nga 3 Julayi 1993 aweze emyaka 24 we yafiira kati wano nali mbalaga ennyumba gye yaleka ennyumba ye gye yaleka myaka emeka 24 ogiraba bweri kati bye bino omulenzi ono byagenda nga akola ki ng'azuula nga ono omulenzi gwe nawulidde nga akola Eddie Kenzo yes ng'avuma Bakenzo ennyumba emyaka 24 emabega omusajja omuyimbi eyo yennyumba gye yali yalina mu kaseera ako emyaka 24 emabega that is 1993 gy'emyaka 24 emabega omuntu eyalina ennyumba eyo ng'erimu ne girasi endabirwamu tugenda kuva ku Kenzo ye tetugenda mubuuza kati tuddeyo kitaawe waaba yaliwo 1993 eya kitaawe yali etya muzeeyi wa Kenzo mu 93 omusajja aleka entambi zaali ezo zaali 3 okay awo tuli oyo omu kati luno ono Shaka Shali omubiri gwe gwakomezebwawo wano e Uganda munnamawulire mukuukutivu yes so bayo obeera naye ekintu kitambulira ddala bulungi kati bino kati ono omulaba ono Emmanuel Boogere Sala Boogere Sala Boogere ate gwemanyi ab'obukodyo bw'omukwano kati Emmanuel Boogere ye yali bba wa Sala Boogere ye baamuziika mu Kinda Mityana yali twali mu Jakyenda then ono omukyala ye baamuziika Kanjoki wano e Bugerere tuuke Kayunga ku Gondi ku district headquarters yambuka yita Entenjeru obeere nga weeyongerayo maaso awo ono ebaamuziika gye baamuganzika kati kino kye bayita okubeera ng'okuŋŋaanya data kati omwami ono olaba ono yaani oyo ono bamuyita omugenzi Bernard Nsubuga Ssemmango wano yali mulumbe lwa Hamani Basudde yafa ono yafa 2022 bamuziika wano e Busukuma kati ndabye stories all over internet nga boogera ku vijje yasooka ono eyasooka okwogerera firimu era nga firimu ezasookera ddala wano okubeera nga zivunulwa zaali za ntalo ez'Abarussia yali ono ye yasookera ddala Bernard Nsubuga Ssemmango era yatendeka abo abaasookera ddala okubeera nga bakola ki bagutwalanga omulimu ono yali mu poliisi era y'omu ku bannakadongo kamu abasingira dda abaali basinga obuyivu yali lawyer by profession ate n'abeera mu police by practice ate n'agattako emirimu emirala constitution yonna etambulirwako ey'akadongo kamu ono eyagibaga constitution y'akadongo kamu akina codes constitution bakola ekibiina kadongo kamu ina constitution yayo yes bakola kamuta njimanyi yes kadongo kamu music theatre association yes oluvannyuma yava mukomawo
ono yabaga constitution yayo yono Muzeeyi Bernard Nsubuga Ssemmango. Bernard Nsubuga Ssemmango ebimu ku byoyinza okubeera ng'omujjukirako ekintu kye tuli mu okubeera nga twenyumirizaamu obudde buno ekyakadongo kamu ono ye yasookera beba vision bearers ab'okuteekawo ekye tuyita kadongo kamu kubanga tetuyinza kusima eri ebyemabega naye ono Paulo Damulira yafa 1908 yattirwa wano e Nabbingo yakubwa guluneeti yali agoba babbi. Era Matiya omusajja gw'ogambye gw'osinga okwagala ennyo Matiya Luyima yamuyimbako mu luyimba Amagumba. Paulo Damulira eyali omukyakaze ennyo yali mukyakaze nga n'akabisa akawoomerwa nnyo yafa 1908 kakubiddwa bomu. Kati obudde buno tusigazza Matiya Kakumirizi mu bantu abatandika naye nga tumanyi jjajja w'abayimbi gyali jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka ba Gerard Mukasa ba Dani Mugula ba Stanley Kyeranyi Stanley Kampalo Dominico Sentamu Akina Gundi n'abo naye bano be baavaayo ne bagamba nti keekadde twekolemu omulimu tutondewo ekibiina ekitugatta. Baali bagira kati nga woolaba nti bangi bakola emirimu gino naye nga temulina ebatwala kati bo ne bagamba tukoleyo ekintu ekiyinza okuluba nga kitwala ne bakola ekibiina ekimanyiddwa nga yali Uganda Picking Guitarist kyekibiina ekyasookera ddala ekyakadongo kamu. Then 1969 kati gavumenti ya Idi Amin Dada wejja mu buyinza ne bakola omukago ne Ministry of Culture era awo webagira okubeera nga bakyusa erinnya okuva mu Uganda Picking Guitarist bafuuke Kadongo Kamu and Cultural Company kubanga oluvannyuma abantu baali babakazizzaako erinnya erya Abakadongo Kamu era ekitundu bakiyita Bisanje kulwa Nakawuka erinnya lya Kadongo Kamu gye batuuka okubeera nga balikkiririza nti bakitutuuma nti era awe batandikira okubeera nga bakola ki nga beeyita Abakadongo Kamu. Kati awo ne bakola omukago ne Ministry of Culture nebanga ebavujjirira era awo ennyimba ne zitandika okubeera nga ziyimbibwa nga ziwaana Idi Amin Dada jjukira Obote yali akoze bye yali akoze emabega nga zimukuba era ekibiina ekyo ne kijja ne kibeera ddala ky'amaanyi okutuusa 1980 era kyekibiina mu byafaayo bye Uganda ekibiina kyokka ekyali kibaddemu basita bokka ekyakadongo kamu era ne babeeramu emyaka mingi emyaka 9 nga beegattidde mu federation yino yakajja bana tetunabuuza kuba tulaba n'okubeeyanjulira mukama wange eno yo kansabe njikuumire wano nze ebiseera ebisinga nnyumirwa nnyo emboozi neeseeyanjula kasita gw'obadde onjogeddeko muliza kale ku bantu nga sinababuuza nja kwerabira omwami ono yaliwa ono Bernard Nsubuga Ssemmango anti kati abaana bano batuuka ne balaba abantu ne batandika obbanyoomoola ono yali teepu zino okubeera nga zijja ano ne radio cassette okujja ye yakola zajja through smuggling kukusa nkukuse ng'akolera omugenzi Paul Kasmaker. Paul Kasmaker sono yafa emabega bamuziika mu kibuga Phoenix mu Netherlands gye bamuziika gye yali ava. Paul Kasmaker yali musajja mudaaki ye yali nannyini kampani gye bayitanga Serenade etuusa amayinja era watuuka ano jjukira atmosphere obudde obwo wakati wa Amini n'abazungu teyali nnungi era nga abamu bakoze eki bagobeddwa kati abazungu abaasigalamu balekamu abaddugavu mu bizinesi zaabwe bo ne batandika okubeera nga baziraninga era bw'atyo ono n'afuuka gundi wa kampani yali Africa in Transit nga ekola wano mu East Africa etwala ebintu e Belgium, France,
Russia ne mu Europe mwonna ono yali akola ki ye yali akola ebintu bino era omwami ono be basajja abasookera ddala okubeera nga bateeka mu kisaayi kya kadongo kamu ssente nga kimaze okubeera nga kitondebwa bamaze okwegatta ne bakola omukago oba ekibiina kyali kibatwala ekya Uganda Picking Guitarists tebaalina ssente zisobola kubeera nga zibaddukanya nga womanyi tebaali funded yes. bajja lwa kitone ekyabagatta ekitone yes. kubanga abasinga bano baana abaali bakava Makerere ne ku National Theatre kubanga walingawo ebivulo ebyo bya Radio Uganda kati nga banoonya abaana ab'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo abalina ebitone ebyenjawulo ne bajja ne bakola ki ne baperforminga era ebivulo ebyo byebivulo ebyasinga okuleeta abayimbi ab'enjawulo wonookyalira Matiya Lwima agenda kugamba nayimbako mu bivulo ebyo Kakumirizi yayimba ba Benard bayimba David Kizito Koroneri era akyogera lunye ntinze nawangulako mukama wange emirundi namulirako mu interview so abayi mu myaka egyo bona bakola ki bayita kati abaana bano nga wetubeera mu ssomero n'ogamba naye lwaki tetukolayo ekitugatta kati kwe kukola kati ono ye yali yafuluma already ng'akola mu poliisi kati twalina omugenzi Matiya Kyakamala okulwaza munnowo mazima kiruma yali yeeriisa bamuliisa buliisa Matiya Kyakamala yafa history omuntu alina terabyte mmeka naye nze professional am a journalist yes siri munamawulire wa mirimu gy'embuze I did investigative journalism so kati bino byenkola sinti nagwamu bukwe ate nze essomo lye nasinga okwagala lye bayita essomo ly'ebyafaayo eryo nga ndiwo obudde nenditegeera bulungi kyova olaba omuntu yenna yakaza history bwasangibwa nga mulungi mu kuinvestigatinga ebisinga bimwanguyira n'ekirala omulimu ngukoledde emyaka 10 mbadde mukisaawa emyaka 10 sibaddeemu nti nsala kiripu ya luyimba n'empanikayo oba vidiyo n'enteekayo oba gundi yayogedde bw'ati mbadde muntu nga nze akola ki awandiika ebintu bino nga bwenkoze eki bwe mbikulaze wano mbadde muntu so ekitegeeza nti obumanyirivu mbulina bungi waliwo ebintu byenjagala tutambulireko era tutunuulire mu kaseera kano ezimu ku topics eziri around social media ne media houses ez'enjawulo zezimu kati nno olaba tuli wano olunaku olwaleero giba giweza emyaka emeka seena okuva 2022 ono yali mukyala wa Kafeero onako omu ku bakyala ba Kafeero olunaku olwaleero luyafa olwaleero nga mwenda nawandika kitalo namwandu wa Palo Kafeero afudde mawulire gannako mukyala Nampija Olivia omu ku banamandu b'omukunja maanyi ga Njegere Prince Jopo Kafeero yafudde olunaku lw'eggulo ekitegeeza yafa aye n'engiteeka saasobodde kubatuusaako mawulire gano mu budde nasiibye Namulonge Buso mu Busukuma Sub County mu kuziika mukadde waffe Benard Nsubuga Ssemmango oli yali akafa yes 2022 Nsubuga then n'omu ku bakyala omugenzi Paul Kafeero nafa enkeera kale kakati tuyina discussions eziremedde mawulire mukama wange ekimu ku kiriwo waliwo omukulu okuyimba naye akumazeemu emyaka newankubadde tannaba kwenkana myaka gy'abasajja betumanyi era betukyagoberera n'okukkiririza mu ndongo yaabwe gye baatukubira omwami Edilisa Musuuza abasinga gwe bategeera obulungi nga Kenzo yavaayo of recent last week n'akola interview ku mukutu ogumu n'ategeeza nga abayimbi b'ennaku zino be bafunye mu kuyimba okamala obukamazi era abayimbi b'ensangi ziri okuva mu mwaka gwa
babayimbi ba 2,000 okutuuka kati yategeeza nti bali fit financially balina ne kyebalagawo naye abayimbi abali okukka wansi wa 2,000 akina 1,000 eyo kyendamu abo abayimbi yadde oba baalina amaanyi oba tebaalina maanyi balina amaanyi oba tebaalina mannya teri kantu nakamu ke baafuna mu ndongo n'atuwa ne example n'atusindika sewo tukole homework yono gwenzize tukole abasajja abo baalina ki yatugamba enju ku lusozi abayimbi b'ennaku zino bazirina abayimbi b'edda baasulanga mbise guusi kati n'atategeera akula tutandikidde wala no ge mazima n'atategeera akola ki akula era naye basobola omuyita omukulu reasoning kyekimu ku bintu ebikyasinze okubeera ebizibu obudde buno ye yenyumiriza mu nsozi naye okimanyi nti mu buwangwa bwa Buganda oba obwa Uganda kyali nga kya muziro okuzimba ku lusozi edda lwaki nti kyawanuulizibwanga nti empewo oba emisambwa gyaffe ekyo gyali kikola ki kwegiwummulira gyali giwummulira mu nsozi gyali giwummulira mu mayanja era ku nzizi twalinanga obudde bwe batugamba ne bakugamba tokola ki togendayo mu ttuntu yes ekyo ekibira obudde buno tokola ki tosala kati bo kye bali mu kubeera nga bakola ki benyumirizaamu olwa ensi okubeera nga yajja ne bagidobonkanya nti ne tutandika okubeera nga tukola ki nga tuli amaluma ne twefumbya n'okwefumbya timunnange weebale kufumba naye nga akimanya akoze ki alidde maluma mwami Kenzo anyway simanyi oba mwami kubanga nzijukira we twali tusoma amawulire baatugamba kibi nnyo okugamba nti ndine Mr. Vicky nze alina okweyogerako nti nze mwami muzungu so oyinza okumuyita nti mwami Kenzo naye nga si mwami nga oba oliawo abadde tanatuuka kufuuka mwami ebigambo ebituvaamu obwolumu biraga omuntu ekyo kyennyini kyakola ki kyalimu kituufu aba mulembe guno tuyinza okulowooza nti obulamu bukyuseemu naye obulamu buno obulaba obulamu bwe tutambuliramu bwe bumu just bukyusa bifo na ndabika obulamu tutambuliramu bwe bumu bukyusa bifo na ndabika kubanga edda twalina abagagga n'omulembe guno tubalina twalina abaavu nakati bakyali bangi ayagala otugamba nti abayimbi b'omulembe guno bonna bazimbye ku nsozi eyo kyesisuubira bazimbye ayagala tugamba nti ebizimbe ebiri mu kibuga Kampala ezo business za Kedizimo z'aba Kenzo kyesiinaako obujulizi nti kituufu atulaga ye nga webakoze eki Drake we bafunye naye nga tukimanyi bulungi nti Basude yalina amaka eggaba agaali gakuuma omulimu Prince yalina amaka ekajjansi Federico Fred Sebbale yalina amaka si muzigo amaka oyogerera mu maka ayo ndi mu maka Mzee Matia Luyima amaka ge gaali wano ekatwe ne ludda oba lwali lweggaba naye nga nayo ayinayo amaka so abayimbi ab'enjawulo buli omu yalina HK amaka ge gaali wano ku Lwekyennabweru era gakyaliwo mbadde nsaba atwale obudde anoonyeeko Ssaalongo Dani yalina amaka mu kibuga n'abeera n'amaka e Najjoogi g'ayogerako era njagala mwami Kenzo oba n'abantu abali kuno muteekemu amaka ga Ssaalongo Dani Mugula nali ntaddeko vidiyo eyo ku mutimbagano gwange eraga amaka ga Ssaalongo Dani Mugula saagitaddeyo lwaggulu naye ndowooza mu 2024 waliwo omukolo ogwali e Najjoogi yali muwala we yali agenda kuwayira amaka ago gatunuulire ago maka gadda si gaakaakati tugenda kuddayo
Tutunuulire Kampala mukadde omumanyi. Kampala mukadde. Odi Kampala. Oludi Kampala. Waliwo kalina mmeka eza emyaka gya 1997 ku Kampala mukadde. Njagala ojjeko kalina ez'omulembe guno. Yes. Onzizeeyo tukwate ebizimbe. Sebe ekyo ky'ekibuga kya Kampala ekyakola ki? Ekyasookera ddala ye yali capital city ya Uganda wekola ki? Singa kulabawo bizimbe bipya ebikadde byalagawo. Awo nange kyesimanyi. Era byogenda okulaba byebyo ebizimbe. Wano waliwo akasomero akali wano ng'ogenda ku Pride weebityo ensi ekitegeeza bwete we yali transforminga we yali efaanana mu kaseera. Yes, we yali egira. Kati ebyo ebizimbe ate biswaza ekibuga essaawa zaakakati. Era bw'otunuulira ebizimbe ebimu waliwo City House zitunuulire si zaakakati. Kati tugenda kuddayo ndowooza ebimu ku bintu bye tuyinza okubeera nga tulabako ku bantu abataafuna mu ndongo. Yes. Tugende e Bubondo. Waliwo amaka ga Hamani Ssemakula basudde. Lwaki nkozesezza example y'amaka ago? Nti basudde agenda okufa ng'ennyumba eyo ndowooza yakaggwa. Era mu luyimba lwe olumu olwa Budde Owedda ayina we yatugambira mbu okutuusa nze ne Mwami Kakooza bwe twazimba ezitemyanga abantu ne bagenda ku Bubondo ne bazimba ennyumba. Njagala otunuulire Mwami Kenzo oba n'abandaba tunuulire ennyumba ya Ssaalongo. Yeyo ennyumba eyali ekola ki? Etemyanga abantu. Ennyumba y'abasudde gye yaleka mu kyalo. Kubanga lwaki nkozesezza nesikozesa Kafeero? Kubanga Kafeero yatwaliriza emyaka emirala 10. Ojja gamba nti yayongerako. Naye tukozesezza eyo gy'ataayongerako. Eyali ewedde etemagana ng'etemagana. Ekitegeeza ze zino ezize zaatuwaanira obudde buno. Zitemagana ng'abantu kati. Zazimbye ku nsozi. Whereby mu myaka 2 okuva kati. Emyaka 29. Mu myaka 29 basudde bukyangaafa. Yes. Ennyumba ya Kenzo eri ku lusozi ejja kuba tekyali ku mulembe gwa mwaka ogwo. Era ffe twalinanga ennyumba ebika ebyenjawulo zimwamba. Nga amaka ga mwamba gagoogerwako. Kati oyo omwana obudde buno gatuuka n'ajerega. Nakoze program olunaku lw'eggulo ku channel yange. Nembawa example nasomera ku Mukati School of Journalism wane Nakulabye. Emabega wa Umeme kuli Menge SS wano Umeme then emabega waliwo ekyo ekizimbe ekyo agogali maka g'omugenzi oyite Ojoko. Amakago tunula naawe Emmengo ge gamu ku maka ge tuyita ag'abakungu ekyo kyali kifo ky'abakungu zonna ennyumba bwe zityo. Era ye nnyumba kyekikula kyekimu n'ekyani kyabasudde ekya Prince Kafeero ekya Mzee Dani Mugula ennyumba kyekikula kyekimu ekyo nti ekitegeeza omulembe ogwo eyo yembeera eyalingawo ey'ebbeeyi oba tugambe nti tukozesa ba architecture abakubi ba plan eye plan eyali esembayo okubeera ey'amaanyi. Tugenda wano Ebukesere Nakulabye oyita Ojoko tekamu oyita Ojoko bagenda kulaga yafiira mu kabenje k'ennyonyi wadde enfa eri matankani naye tetuze kubeera nga yali mukungu yali mukulu mu magye ne mu gavumenti. Era n'ennyumba ey'Ebukesa obudde buno we watudde Mukati School of Journalism sono nalabyeyo omukyalo ono Nakangubi graduating emyezi gy'asomye okusoma kwa kakati nendaba kunyuma munnange opanga bupanzi kintu kyo ng'oyitawo seba awo wennyini awo weegiridde awo we twagraduatingira sono olunaku olwo ndowooza Dr. T. Amale mwana we Sembabule olunaku olwo lwatandika okuzanya nga Tamale mirundi olunaku lwe twagraduate nga zaali nga 28
28 ogw'omunaana 2015 watandika twalina abo ba PCDN, Dennis Duke of Uganda. So no waliwo omulala omwami omulenzi gwe yasooka yetamale yali asoma ba mawulire ku Radio Maria. Era radio yali y'Abakatoliki yes. Bwatyo bwe baatandika ebintu byabwe. Kati eyo yandibadde kati nga office ago maka amalala aga omugenzi oyite Ojoko. Kati era gali mu kikula kyekimu n'ennyumba ya Salongo Hamani basudde Prince Job Okafe. Ekitegeeza nti abasajja baali ba mulembe mu biseera ebyo era baali balina ebyakabi ebisinga ebyabasita. Yes. Olwaleero bye tusobola okugamba nti Kenzo bw'aba sita nga bw'alaba ekitiibwa n'amaka g'alina be basajja bali. Kati abasajja abo bonna baali beevuga, abasinga baali beevuga, abakulu b'ebibiina. Awo mbadde nzija omusajja eyasooka ono Bernardine Subuga ye muyimbi wa Kadongo Kamu eyasookera ddala okubeera ng'avuga wano emmotoka. Omu ku abo abaddirira okubeera nga bavuga ndowooza emmotoka gye yasookerako yali Angalia 10. Angalia gwe wagirabako ddayo gisaakingeko olabe Angalia n'omwaka ogwo yali egula ssente mmeka? Because data gyali ogende ku AI obabuuze nti ssente ezo ze yali egula obudde obwo mu biseera byajukira abantu bedda baafunanga mmotoka mpya baavuganga myaka okwawukana ate ffe nti wenziteeka mu ssente za Uganda ez'obudde buno zibeera ssente ziri equivalent mu ssente mmeka? Kati ekyo waanaamala okubeera nga ategeera Mati yali avuga Angalia. Yes. Era ogenda kudda ku gundi asobola Facebook page yange ya Muzungu David. Ebyo byonna nali mbiwandiise ndowooza eyo ya 2018 ebintu ebiri mu music industry. Yes. Naye nga byasookera mu Bakadongo Kamu. So ono omwana just gandibanga malala. Omanyi ebiseera ebisinga oyinza okubuuka stage. Naye stage yonna gy'obuuse otuuka nekola ki? Netandika okubonereza. Kati obw'olumu alemu okutegeera nti ssente mugenyi. Zikyala ne zikyaluka. Ssente we ziba zijja tezikugamba nti leero nzija. Era ne mu kugenda tezikubuulira nti nkola ki? Obudde bwange bukoze eki? Butuuse. Abasajja abo balaba baakubanga ebivulu ebyenjawulo. Baakolanga emisana ne bakola show nga 2 ne bakola n'ekiro. Babanga n'endaga zaabwe. Bakuyitanga olulago olusooka n'olulago olwokubiri. Yes. Kati ye bw'atuuka okubeera nga atyoboola bakadde abaamusimira omusingi ndaba nga kibeera nga kyabwewuusa kubanga kyefaananyiriza omuntu okubeera nga akutte embazi oba ekintu kyonna kyasobola okukozesa atemye ettabi ng'ate kwatudde. Ekyo kyabulabe. So ekyo omuti ogumu bwe tuzaayo ko wali katini linda omuti ogumu baakwata embazi bakuteme naye mu kwennyamira kwonna kwe gwaliko okubeera nga gutemolooza ki ekyaguluma okuba nti gwali gutemwa kati gwali gulumwaki? Ekyaguluma kyali kimu nti mbazi gwe okuntema ate okozesezza omuti tabi lyange okubeera ng'okola ki? Ng'ontema. Kyekyanyiziza bamuzeeyi nti yajja n'akola federation yeno okubeera nga achievinga this and the other najja n'akuŋŋaanya bamuzeeyi. Njagala muddeyo ku gundi zonna conferences ez'enjawulo meetings ez'enjawulo abadde nga bano bamuzeeyi abateeka ku ki? Ku mwanjo ne mu parliament of recently anti be bakola amakulu. Ono alwanirira copyright. Copyright kijja alwanirira kubanga nze nkulaze
bano be basajja balina okulwanirira copyright bano wano nkwadde entambi ez'enjawulo ono Dan Mugula Kyagayagayo eyo copyright yani kyusa eri eno bayinza okubeera te basajja batundanga teepu zaabwe nga ziriko nenanyini copyright by Rusini Enterprises ye yali nanyini copyright yadde omuyimbi yali Dan Mugula naye yalina rights oli kati eno Kyagayaga soma wano Kyagayaga ye muyimbi then music distributed by Kasiwukira Limited then all music protected under Uganda Music Publishers Association yewumpa yetwala ba St. Gabriel ba Niki ba Kase ba Kasajandisanizi ezo zona ba Alleluia ba Bitex bonna association za kati tukwate onani ono yali Kyagayaga yali afulumiza birungi then ono Maddox Semanda Sematimba yali abato soma wano kakati music protected by UMPA Uganda Music Publishers Association yes so music wawe yaberanga well protected yes kati yeyo copyright gye bali mu kubeera nga bakola kakati wano Kenzo yali tannalowooza kuyimba kyokka nga abasajja abaliwo already bakulaga ekintu kyawe kiprotecting bulungi kakati ye atazza akulaze nti ataddewo effort nene okulwanirira ekikye mbuneekyabano bafuna in fact ng'ayagala bano babeeko kyebakola kyebafuna nalaba ng'agamba muzeeyise batamujaganye ekintu kyamwe kyabaddidde baali babateekako bi copyright ya myaka gya 1950 biki kati kyekiri kyenkugambye Kabuye Ssemboga naye yaliwo era endongo yali well protected naye yali soma akagambo kano copyright publishing public performance by written permission from Tubro Music Sound Limited kugaba buli kyekiri omusajja kyangamba nti wakolanga oluyimba lo nga lukyalina mu demo n'olutwala Kasiwukira n'akuwa ensimbi bano ba muzeeyi bonna babawanga era lumu nali nkola program ne muzeeyi David Wadimba eyakuyimbiranga David mu abaana omwana w'abalo agamba ekyamazima sente baatuwanga oba oli awo ziyinza okuba sizeeze zaali zikola ki naye obudde obwo zaali ki zaali sente era abamu twazikozesanga mu byaffe kubanga luli lwalinga lusuku nga woolaba bano nti abaana ab'omulembe guno babadde bagunjizaawo olusuku lwaweewa eneegulu eyo baali bagunjizaawo olusuku era nga kisaaza addukira ggulo agenda kitegeka jadduka era nga kati omwana waasinzirira wennyini okubeera nga akajjala ku basajja bano abaatambuza endongo eno nga batambuza naggundi kubanga bali mu kusooka sikugambye endongo egireetya kubanga ofiisi yaabwe yasookera ddala yali ku wano ku ssaawa ya Queen olaba awo wali zi transformer awo we wali emiti gya kalitunsi mwe baatuulanga ng'eyo ye office we banaateesa era ebyuma ebyasookera ddala ne beekolamu baafuna gita ne bagiteekako cellphone receiver kati eyo nga bakozesa batteries ez'emmotoka okubeera nga bakola ki ne basibako mu kusooka tebaasooka kusibako microphone kubanga olina bukirepu bw'olaba ng'omuyimbi akutte gita nga kuliko wano kagundi ezo zimu ku developments ezajja mu kadongo kamu oluvannyuma naye okusookera ddala nga omuzindaalo gwa radio gumanyi ng'eno kati omuzindaalo ogwo kwe baasibanga waya magnet yes ne bakola ne bagitwala eri ku receiver kati gwe Vicky ng'ojja gwafuuka microphone stand
nojja n'ogunkwatira wano n'entandika okukasuka. Beba abasajja bali mu kola ki? Okuzalawa. Bali mu kuzalawa. Beba abasajja nti okubeera nga bakwata music waabwe eyasookera ddala. Bagendanga Kericho mu Kenya. Mu CMS Studios ewa Kyandalana okubeera nga bakola ki? Bakwata music. Era omwami oli namukolako olutambi lulamba nga akugamba nti twaddukanga wano Friday. Kati nga Monday tuva Friday evening nga nvudde ku duty. Kubanga edda obuweereza byalinga katala. Ng'okwosa si byakaakati ebirimu ebigendererwa ebyenjawulo. Kati nga Monday n'okumusanga ng'akoze eki? Ng'ali ku duty. Bagendanga n'egundi n'endongo zaabwe ne batuuka eyo ne beekubira ennyimba. Bwe bamala okukuba ennyimba ojja kunsonyiwa kankulageko kino. Tofaayo recording esigale nga kweri etambula. Ekintu kya music wadye yava. Bino mwami gundi abirine uwe. Oba yewe yatandika yasanga Dream Studio kuba Firebase. Kina kyebayita batya? This is Vini. Vini? Lino lye jinja. Lino lye jinja. Ejinja lino nga lya kuno kuliko endongo. Kuliko endongo. Kati gwe kiraba kiri ano nga kisowaani. Yes. Era gwe asobola genda ku YouTube channel yange oteekemu enkola ya record player. Ogenda kulaba nga amayinja gano ngazanyisa. Kati olaba ejjinja lino liriko ennyimba. Kuliko ennyimba. Kuno kuliko olaba luno. Kana akasooka luno luyimba lumu. Kano lwakubiri. Luno lwakusatu, luno lwakuna. Lilo mwana bwabuuza ku kamera mbondaga oluyimba naye sindaba bbulaaka. Luno lwakutaano, luno lwa mukaaga, luno lwa musanvu. So, tugende mpola. Ejjinja lyabangako side ne side. Yes. Kati eno side gye yasookeranga okubala. Yes. Bwe zaggwangako ng'okyusa. Naye ekikwawula kati nga nze kye njagadde okulaga ennyimba eziri kuno. Olaba kano akeetoolola bwe kati. Kati kano. Ke kaawula oluyimba luno. Kati nga luno we lumalayo. Ng'okwata ositula olulimi. Ng'olutuusa wano. Ng'ositula empiso. Ng'ogiza ku namba 3. Kitegeeza wabeerangawo ng'owuli oyagala kukuba namba 4 wasitulanga mpiso kati omuntu genda ku YouTube ya Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Ogenda kulaba nga nzanya. Kati kuno kuliko oluyimba ki? Ono yali ani? Ono ye Pepe Kale. Kintu kikaddemu kino si kyajjo. Pepe Kale. Kati kuno kwaliko ennyimba 6 luno lumu. We lusalira luno lwakubiri, luno lwakusatu. N'envoonola bibya. N'erudde. Era nayo 3. Ono Donna Aren. Kuno kwaliko ennyimba 2. Luno ne luno. Mu biseera ebyo ejjinja eryo lyagulanga ssente nga mmeka? Eririko ennyimba 6. Anti awo twali mu sense. Twali tukyali mu sense? Yes, twali mu sense nga tetunaba kubeera nga tutuuka eno. Era it's on record nti ejjinja erikyasinze okubeera nga litunda wano e Uganda lye Tereza ow'Ebinedene. Tereza mwana w'enyawo nzita gabakira ne mukerezi ennene. Yes. Tereza ye yasinga okutunda. Christopher Sebadduka yali awaana mukyala we. Luli ejjinja likunuukiriza akakadde kalamba. Okuligula? Sales. Okay. Kati kyenjagadde abayimbi b'omulembe guno babalira mu views. Sales za Tereza zaali zikunuukiriza approximately 1M. Mwe music weddanga yali simwangu n'akakamu n'akeddagala. Mwami Edilisa Musuuza Sheno njikuweereza nsaba otubuulire gwe mu katalogo yo oluyimba olw'ebbeeyi agenda kugamba views luli approximately mu sente mmeka?
vaayo obuulire ensi kati bagenda kugamba nze alina views empitirivu naye nga ffena tukimanyi Plays Spotify tukimanyi views zino engeri gye zikola gyesasulamu nenge gye zifunibwamu gy'ozifunamu you can boost oba toboostinze osobola okuyita mu beekinywi nti munayindabirako wano ndina gundi gye nalabye ba online streamer oba babadde Brazil bagenze okugira nga babadde bagira ku YouTube nga ku tugiyita ki IP address kuliko amasimu 1000 same location kubanga oba olina okufuna servers ez'enjawulo naye nga ziri mu same location nga kuliko servers 1000 ekitegeeza nti nze wenfuna amasimu ago 1000 ekyamazima nange nsobola okugula mu kibuga Kampala plot anti dakiika emu nze nkubye views zange 1000 kati Vicky ayagadde okulabako muzungu nga ayogera byayogera najja n'agattirizaako nti olunaku nsobola n'okola stories 10 naye ng'ogwange gwakwemployinga noleeta abaana mu luumu awo amasimu aga 5 operating n'oli 5 ne gufuukira ddala omulimu. Kakati badde nyina wenjagala ontangaaze omugenzi Hamani Basudde yafiira mu mmotoka ki by then kubanga wayise emyaka 29 twagala tukompeyalinge Anko Musuuza emmotoka gyavuga olwaleero situgenda kutunuulira yagifuna atya naye tugeraageranye n'ebiseera muzimu ku mmotoka kozi bangamba omukulu Hamani Basudde yali Land Cruiser yali 6 seaters ze zino nga ez'abalambuzi kati ze tulaba ez'abalambuzi kyekyo ekika kya Land Cruiser mwe yali kati njagala otunuulire era we natunuulira natuukako we yafiira ne bandaga we baakuba n'olutalo emmotoka kubanga njagala gwe yenna genda ku kkubo ononye emmotoka eyo ey'abalambuzi Land Cruiser ogirabe obuwanvu kumbe ejira kusinga takisi obuwanvu kati n'amaanyi geekozesa omusajja engeri gye baalwanagana nayo okumpi meters 6 olwo emmotoka okutuuka okusirika emugwire Land Cruiser n'essaawa zakakati weeri katale emmotoka z'abakungu era kyovula banakati evuga bantu babuvunaanyizibwa abalambuzi teri mulambuzi mwavu ye mmotoka omugenzi Ssaalongo Hamani Basudde gye yafiiramu Kafeero yali ali mu ntambula ki siyinza kulimba naye eringa yali maika kubanga nzijjukira kaali oba kamyofu wekati kuba mu kugenda ewa Basudde waafiira Kasozi baafa bakoze era akireka ne mu Ggondi yalina n'endala sewo ng'agiguze ng'etambuliramu Mbwazi Kafeero Kasozi yali aguze emmotoka era etambuliramu Mbwazi yali yakutambulira mu Mbwazi omuyimbi kati ye ono bye yeesupaata biri baabikola dda kyogaye nti budde ndabika ya bintu yeekyuka na nkola yaabyo yeekyuka kati ngenda kugira obudde buno amayinja gano kyeneerabidde okugamba twalina ejjinja lya 75 ne tubeera ne 45 era nga gaali gaawula dakiika sono babiwandiikanga kuno kanka kuno naye inki yabeeranga w'amaanyi kati eno teriiko abasajja baagulanga emmotoka nga yakuvuga ku Mbwazi kati anti ng'omunene ku kyalo obulamu bwe bwali butuuse nga ali mu budde bwe obukola ki obusemba era akiyimbako nti Katonda asobola okugagaaza n'ogira ki bukati tunuulira nze nga yatuuka nga takyalina gasobola kubeera ng'aluma naye yandibalumbye ne ku bizinga ndowooza olabye ekintu kye nkugambye wali ti kuno kuliko ennyimba 4 1 2 3 4 tukibalira kuno bakulaga nti side emu eriko ennyimba 4
lwakuba bino ebimu byakola zigenze zisiimuuse zigenze naye nga okuyimba zikola ki ziba zirayimba so enyimba zino kambuuzeemu kati gano ge mayinja gali gundi advanced eno 33 rpm naye nga twalina 45 ne tubeera ne 75 kati mbuuzaamu ejjinja lino nga bwe tulaba CD nti CD bwegendako enfuufu bwe scratchinga efa yeekwata kuno oluyimba lusigala kati kuno ekisobola okutta ejjinja lino kiri kimu muliro liyitamu omuliro liri electronic kino gundi plastic plastic naye as in fire kati olaba ejjinja lino lirino lyayabika naye ate likola ki lizanya CD kyetasobola kubeera ng'ekola ki ng'ekola CD kasita ekulubuka eyeeba ekoze eki eba efudde kati teepu yaffe eyo kati yo teepu eno ekutuka bukutusi weekutuka neeno teepu by the ebikyasinza okukuuma music yerina ejjinja neeno teepu eno ebalirwa ekitono emyaka 6 gyewangaala ekitono emyaka 6 ekitono ewangaala emyaka 6 era muno ssebo ndinamu teepu eziweza emyaka 6 naye nga wogiteekamu oyinza okulowooza ekyali mpya muno olinamu teepu eziweza emyaka 6 kubanga obirabye kubanga we baatuuka nga bali mu kutransforming nga bava kuno nga tuyingira emyaka gye7 nkugambye smuggling ng'akola ki ali waali nga bakukusa kati waliwo ne ezaavanga ebweru kubanga ye ebweru batusookayo batuba mu maaso ba Jim Reeves mbalina Jim Reeves afa 1969 teepu zaabwe ozirina yes wano nzirina atulaba n'atuwuliriza this is not just a music library to me nyinza giyita music gallery okusinziira setup eri wano buli kyosobola okulowoozaako weekiri mbadde ndaba teepu zino kyemmanyi omwana yakakutta akantu ako badde ndaba teepu zino nga ekibuuzo kyensoose okubuuza zikola wonteereddemu n'ondaga nti teepu eyimba ne sisitimu ekyayimbisa teepu eno nzijukira kaseti zaatukubyanga embooko kakati artist yenna ayogera ku music industry nsuubira okuba nti alina ebintu bino bw'abanga yajjira mu mulembe gwagamba nti gwalimu abasajja abayiiya ndina abaami bentera okulaba ku mitimbagano okwo ng'ayogera osooka n'omuwa obudde muntu ng'obwongo bwe ku music tebusanguka olaba mwami Mamuli Katumba ojja omunoonyeeko mwami Mamuli Katumba ojja omunoonyeeko kubanga akunyumiza ebintu bino ng'ekyabaddewo ki leero abasajja bano ab'akadongo kamu bakunyumiza ng'ekyakoze ekintu ekyakabaawo kati ng'ekyakabaawo banyumya balungi w'otadde awo ki ekirala kyenkulaze banteeredde music tape eno muli bagiyita kaseti it's a dubbing machine baginteereddemu omwo kati abazungu bagiyita dorebai naye twadaputinga kiri dubbing machine kati bagitadde omwo teepu naye ekisinza okunyumira nti ate oluyimba luno lusobola okuva ku teepu ne balukuteera ku CD ku simu ku flash sinakini ne baddamu ne balu uploadinga maybe what I can do for them ogenda kakola denoising cameraman stopping okukwanguyizaako omulimu cutting so that tutumanya obutakusumbwa kuwuliriza programu yonna otrimingemu already amanye eddakiika so njagala olufuniraawo ku teepu ya Paulo Kafeero Prince Joe Paul Kafeero this is Kijjankunene yes Kampala mu kooti awo Kijjankunene this is Kijjankunene gundi eno Walumbeza yafulumira ku album ki era Walumbeza era ye gwe gwali omutwe kwafulumirako ennyimba mmeka
waliko ennyimba 5 kuliko Walumbe Zaaya ba Musaayi Muto luyimba lwensinga okwagala omukazi amenya ab'emikwano omukazi amenya gwosinga okwagala ate okono nsinze kwagala ka ab'emikwano nze njagala nnyo omukazi amenya omukazi amenya era ndowooza Walumbe Zaaya ono saasooka muwa budde obwo naye ndowooza ewaka baazanyanga ebintu bino kubanga baali bakulu oba oliawo bebaatuwanga obwagazi bwa baalina ensonga lwaki omukazi amenya ku teepu eyo yali ayimba nnyo kati n'oluyimba olwokutaano baluyita Nabukenya Elizabeth olwakafeero yali awaana muniikiniiro lugenda lutya ono manyi kadongo kamu naye ate kakati gwerevu nene yes Walumbe Zaaya by Paul Prince Job Kafeero omulabye ku teepu mwami Musuuza twagala otulage galale gy'olina ewaka bino mulimu ki kati ono mukwano gosi ye yatukolera ekivulu juzi kajubi kibijjigiri kati luno lwe lutambi bwava okufuna erinnya lya kibijjigiri tinda kutulabe abatulaba teepu eyo mugyetegereze bulungi ngamba nti ogifunye pavini eno teepu kwe kuva kibijjigiri okufuna erinnya lya kibijjigiri yali yeeyita Godfrey Kajubi James Kajubi Godfrey omusenene kati ne bamuteekako omusenene mbadde simanyi ekika kati ne bamuteekako erya Sserulungi kibijjigiri Matendo promoted singers okay kibijjigiri concert yagikolera wali ku Papas Makindye and even mukulu waffe akaziwe kapo agenda kukolera ye ku front page n'amasuba mu gw'omukaaga yes tujesunze nnyo tepo oyina mpitirivu okyanoonyeza Kafeero anyway Kafeero sobola n'okumpeera ddala Walumbe Zaaya kwe kubanga kwe kuli ab'emikwano ate akab'emikwano kankolera kino kyenne yamanga kalombolombo kangako kujjamba sunire ng'endongo ndi mwana wa wano ate omudongo omutendekeo waddala muganda wammwe Kafeero temumbuusabuusa n'embika by'Abaganda nsibuka mukyajjajja wange Mugema keribe ettumbi wakati we ndigenda mukonkona nzigulira tabula bantu bakika bantuuse nno yes kati eyo yeebaddemu sebo bandikodingiddemu wano n'akayimba akamaaso kankutte simanyi kagoogwa ye obugere buntu n'omusajja yali ayimba bikyeyo kekano kennyini ojiwulira kati kwata kai to recording yes tujja kitereeza wali kati awo tuba tulikodinga we are dubbing okuva kuli okudda ku kompyuta kati tusobola okukola bwe tuti kati newe tujjako awo wano ne tugira tuti kati awo oba stopinze mba stopinze tutandikidde wano ndowooza oluwulira ati nze wali omuziki amazina gazedda gatandikidde mu lubuto kati ono ye George Sebowa Mugonza 1996 yatufaako mu mwezi gwe 10 96 ye 96 kintu nga bakijja wala Kenzo yatandika mwaka ky'okuyimba oyo Bamusaayi Muto kijja kumala ka copyright kati eyo yabanga pose so kati awo music bwati bwajja developinga whereby mwami Muzugu David olwalero omuntu asobola okuba nga alina ennyimba ezamubulako oba zaayagala zanoonya agisobola okuggyewwo n'ozimufunira kasita aba tazze malusu ezinyimba za ssente anti abasinga
ajanga akugamba tu promotinga kadongo kamu kabulangano promotinga kadongo kamu kati okupromotinga kadongo kamu oba oyagala tu promotinge gulawo channel yo tu promotingire uwo kati nange eno ndinayo byenkola ki nawe eno inawo ndinayo byempromotinga so ekintu bwesho bwe kikola ndoza mukirabye music basobola okumuteeka mu tape wali ate ne baddamu ne bamukurecordingira ne bamukuwa kati ate era waliwo n'ekirala kyesikulaze kijja twala obudde lwakuba kiyinza kyonoona neetaaga okubeera nga nfuna tape gyesaagala nnyo nti nsobola ate okukwata oluyimba oluli kuno ku computer wa ku flash nenduza ku tape osobola ofuna tape eri empty enkalu nebeera nga kuliko kozi zino nyimba wasobolanga okusangulako ekyaba kubyanga kumbe bulijjo tape ate akobadde sikabuukanga ku tape mwasangulangako n'oteekako nemuteekako wajja bwalingawo empties ng'osobola ogenda ku outlet yonna oba ogenze ewakase nakuwa outlet kasita muba mukanyiza nakuguza empty kwe n'ogenda nakuwa master kati ng'asobola okuguza master ya olw'omwenkanonkano nemutegeeragana nti nsasudde emitwalo 5 ku gundi eyo kati gwe n'ogenda n'oyozaamu bebo bewasanganga nti eyiga nga twalinayo mukembo netubeera n'essanyu music gundi webatyo n'ogenda embaale n'ogenda ebusiyanga bajja ne bagula eno nti music yali atambula systematically awe mbadde ngenda okubuuza nti this time around mu industry promoting a music it is easier. It's a matter of recording your song your piece n'ogisa ku TikTok. Omulenzi kye yabadde nga agira ajonkera bamuzeeyi nti bamuzeeyi bakozesanga amaanyi mangi okubeera nga basobola okubeera nga bakola ki kubanga kati story eno tugikoze kati ow'omu America agenda kukola ki agenda kumpeereza obubaka bwenkoze eki naye obudde buli kyatutwaliranga obudde okubeera nga osobola okuwuli edda kyali nno nga kyatunzi obanga kya magero okukuwulira ku Radio Uganda fe twatuukanga nga okuwulira kati nze eryange erinnya lye ery'ekikagwani nze Kaweesi nga okuwulira erinnya Kaweesi nga liise mwami Kaweesi mwami Kaweesi mwami Kaweesi ng'ekyo kyokka obeera serebu kubanga n'abasomi b'amannya abo baali ddiŋŋanaŋŋanya ate ekyo kintu kikyalemedde ku leediyo emu mu basoma ebirango mwami gundi mwami gundi mwami gundi ow'egindi okukaatiriza ennyo anti oba olumu waliwo ali mu kwegattako obwegasi kati ali mu kwegattako obwegasi wakiri at least agenda mpulidde era ebiranga ebyo omulembe guli nga wosoma ate amala n'akola ki n'abiddamu envuunula bibya nga kiraga nti muzungu David waaba abaddeeko n'olugendo gy'ava nga yakagwikiriza ka radio at least ajja kuwulira kyakoze eki oli kyabadde kubanga waliwo obudde obugere bino ebyaffe kubanga olaba bino omulenzi bye yayogedde singa mulembe guli tebyanditegeerekese nti ba editor baali basoma bye baakola ng'eyo story teyina weegenda kubeera ng'ekola ki bayisanga story zokka eziri constructive to la society eyo story yali teyina weesobola kukola ki production wise story ya Eddie Kenzo mawulire ebadde tejja kuwulirwa kyekintu kyenagamba kw'ono omulenzi omulala eyagira abasoga by the nva busoga you're from Busoga? Ndi Musoga. Oli Musoga mwene? Anti. Ndi omu kwabo abakyasinze okubeera proud mu kuba kino kyendi. Naye nalaba omulenzi ng'avaayo agira byagira. Naye nze saanenya mulenzi. Saamunenya. Kino kyali kigenderere wakati wa media station we yali Sanyuka TV ne government nga
abantu abo ababiri ebiwayo ebyo ebibiri gwe ndooza ku Vicky okolangani saawa zino nze nkolanga news anchor yeah. Vicky ekozesa abantu bameka? Erina abawera. Kati waliwo ekisobola okuyita ku Vicky exclusive nga temukitunuddemu? Tewali buli ekiyita ku mpewo kimala kusunsula, waliwo n'ebitajja. Kati gwe nsuubira nti muyinza okubeera abantu nga 5 akabondo k'abantu nga 4 nga we muti we mukola. Kati nze ndi omu, nze editor, nze Kagasaka, nze CEO, nze PD, nze managing director. Naye olaba nze nsobola okukozesa omutwe ogumu neŋŋamba ekyo sigenda kiteekamu. Saga ya Walumbeza yawagiraba. Naye ndooza saagikolako kuba luwandiika saagikolako olw'ensonga nti kyekiri kyenkugambye ethics zikukungira nentunuulira. Omanyi n'obwa olumu ak'obuntu kalina okubeeramu n'ogamba kibi nnyo okulaba oli ng'akutte mu bba lya munne ate gwe n'ogenda osajulira eddala ekiwondo. Kati ng'ekyo olina okola ki? Nekigenda tekyagenda kyayita. Kati ono omwana waliwo eyagenda mu mawulire, yali ku kamera, waliwo eyabavuga era naye yabeerawo nga bashuutinga nti okutuuka ku gundi eggulire eryo okubeera nga liyita eryali kusanyuka lyayita mu bantu abataka wansi wa 50 kubanga nzikiriza nti NBS ekozesa abakozi abawera 100+. Ekitegeeza nga kikakatako nga we muli mu kukola wano nti woba olina story gy'ofulumiza. Ndooza ndina lwe nali nkukubiteko essimu nti wano okozemu ensobi mu kyowandiise era n'okola ki. Nze bwemba nasobola okubeera nga kati olwo media station, kubanga media stations ezo zirina abantu nga bo baasasula ogwabwe gwa kubeera nga amaaso gabeera ku station 24/7 nti anything ekiyita ku mpewo kitunulwamu n'ekiriko ntera okulaba nga waliwo oteeka kana akaali kagira tuutu ng'ekitegeeza ekyo ekigambo kiki kinene kiyinza osuula omwana. Kati eno media station story neeyita omanyi nabo basazeeyo okubeera content creators mainstream zaatuuka zaagwa. Balemeddwa okubeera nga bafuna abaana abali professional. Waliwo abaana abali mu kufuluma kati naye ng'ekintu kye bakola bakyagala kiva ku ntobo ya mitima nga singa abaana bano ba fresh graduates baba ba employees basobola okuboostinga gundi zaabwe. Mu bazungu balina ekintu kye bakola nti omuntu akuzeemu tebamugoba ku mulimu ku TV, tebamugoba ku mulimu, bamuzza mu newsroom. Gundi UCC regulatinga ki. Twalabye oluyimba mukube Peva mumenye ensingo. Mukube Peva mumenye ensingo kya bulabe nnyo okusinga ebigambo ebyayitira ku Sanyuka TV ebyalimu okulumba institution. Si institution, ekyo ekintu kisobola okutandikawo ekitta bantu genocide namba wakati w'amawanga abiri Busoga ne Buganda, kubanga eyali agira Busoga yali akozesa Luganda nga alumba ki Muganda. Nti kati oli baliwe baba bazza tebagenda kuddisa ono, baba balina kukola ki. Naye kyekyo kyenkugambye nti mulimu abantu nga bakola ki, baakuzibwa era bali ne bategeera institution eri nti institution eyo terina buzibu. Lwakuba nalinda okuwulira ebigambo oba ebya Katikkiro ng'avumirira ekikolwa eky'omulenzi oyo okubeera ng'akola ki, era awo wennyini n'abuuza nti baali bategeddeko lwaki Busoga ne Buganda zaawulira ku Nnairo. Busoga ne Buganda? Busoga ne Buganda. Ensonga nange sigimanyi. Kati anti kwekyo okubeera nga
ffe tulowooza abaliko nti ffe abategeere nnyo kubanga waliwo ebintu bye tutalina kubeera nga tuddamu. Omanyi Busoga we yali eyita Busoga eyedda Mukono yenna yali Busoga. That's why side ya Mukono lugazaawo n'Abasoga bangi. Era mu lutalo lwa expansion bino okubeera nga Obwakabaka obw'enjawulo bugenda bulwana okugaziwa Abasoga kwe kuddayo ne basalirako ku Nile. Naye nga plan yali nti Obwakabaka bulina okugaziwa paka Iganga. Buganda nga gyalina okoma. Kati byebyono omwana byayagala okubeera nga akola ki? Atula. So nze ndowooza nti we twandibadde ku ndongo yaffe tufokasinge ku ndongo tolumba muntu amawanga tugaleke ebikolo by'abantu ng'Abayisirayiri nga Yesu bwe yakimanya naye nti ayinamu abantu Abayuda n'adiiringa n'Abayuda Buyuda n'atadiiringa na kika ky'Abayuda bwe guba. Munyankole tolumba tribe ya Mugwere n'Omugwere tagenda kulumba Musoga n'Omusoga talumbe Muganda. Era ebimu ku bintu ebigenda okutukaluubiriza obulamu mu budde obujja kubanga ndowooza ne gavumenti ekitaddemu nnyo omukono ekyokubeera nga tulaba amawanga n'amawanga nga gagira waliwo abayita abali superior era tubiraba nti ono naye nga ffe eno mu ndongo yaffe we yali etandika ey'akadongo kamu nkugambye Stanley Kampalo, Stanley Kyeranyi, Berukunjiri be batandika ate akadongo akamu. Busoga yavaayo omugenzi gwe twategeeranga Rosie Onyago era yakuyimbira oluyimba maama afumbye ekitoobero ekitoobero. Original version y'oluyimba olwo ya Lusoga. So nti edda Uganda was unified. Twali tukolaganira wamu. Naye ensangi zino we tutandise okubeera nga tukola ki? Tutumaliriza. Ekibuuzo kye nalabye nga babuuza ye federation ekoma kuffe ab'akadongo kamu wano fekka ekoma kuffe abali wano mu Buganda ebitundu ebirala te Busoga erina akadongo ke kuba iziti Mbaire bakayita katya Amadinda. Waliwo abaana omwana w'e Busoga awo asinga okukola nnyo emikolo bamuyitaani maama erinnya lye linneerabidde. Endongo yenkadde gy'akozesa okuyimba naye bamubuukinga nnyo era kizibu okusanga omukolo gw'e Busoga traditional onatera okwogeza akadongo era nekeyo yaliyoko omukolo omulenzi oyo buli mukolo agubeera munyo. I think simulabangako mu federation kyokka ate eri star anti kati ebintu bino kino ekintu kyekyo kyembadde ngenda okugamba nti omuntu akugamba nti mugagga era afunye ssente enkoze bino ne bino akuwe red card ye akwate red card ye red card ye ejja etulage enyingiza details zigenda kuwanvuwa negundi ajja bagamba birise correcto ne ebera URA URA era nayo besobola okulaga nti omusolo guno kati Viki omwezi weguggwako omusolo weeguli era record mu banka ekulaga nti zino zaava kuno zajja lwakino ku kino banka neterako charges URA netwalako zino gundi netwalako zino era ogenda kusanga nga wanaaba akuwadde oba gundi ya federation zijja kubeera gye zeewunzikira gye ziva. Of course sente ziva mu government. Kati bano abasajja be bayimbanga buweereza era ezaabwe kati olaba abasajja bano basobola bo okubuulira ssente zaabwe gye zaavanga. Twabalabyeko nga baagulubanga na bivulu okubeera nga bakuba kikaali ku kikaali, kipande ku kipande, nyumba ku nyumba. Kati Mwami Kenzo waba ayagala otegeera amaanyi g'abasajja bano bavuluga,
addeyo ku basajja abaagulanga entambi. Tisaalongo Dani Mugula ayina entambi mmeka? Ayina entambi 33. Tyoke 33 ayina amayinja ameka? Ayina amayinja gali 18. Amayinja ago gafulumira mu kampani ki ekitegeeza ye kubanga twalina Uganda Record Agency, Serenade, Opera Tom sono Opera Tom yasooka wano e Uganda nge area mu industrial area. Era jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka yali ambassador waabwe nga buli lunaku lwa kusatu lwalinga lwakubiri n'olwokuna ng'agenda ku Opera Tom yali awo e Nakasero ku Market Street eri ku muggukiriro nga ku ebeera Kampala Road abasinga gye bayita Entebbe. Era nga agenda n'atuulawo bw'ati abantu bajje bamulabe bagula amayinja. Kati mwami marketing strategy. Mukadde waffe asobola marketinga kinga nga si luyimba lwe ng'agenda atuulewo butuuzi abantu bajje bamulabe. Tulabyeko abantu bangi be bafudde ba brand ambassadors ab'enjawulo. Waliwo wano ettiimu yali Wakiso Giants. Ndowooza Dr. Jose si ye yali gondiwa sigoberera nnyo mipiira nti kati bw'obeera mu nsi kikakatako okubeera ng'otegeera. In fact ndowooza ensi egenda kunnemera ku bintu bibiri. Emanyi ekyannemesa okuwagira emipiira bwe muli ekintu kyensinga okuwalana mbulamu bwange ekiyitibwa betting. Kati ekyo kyekintumbulamu ekinnemesa. Nze baŋŋamba na bugambi mbu ndi muwagizi wa Maniyu naye simanyi naani golokipa wa Maniyu. Olifuna omukisa n'ova ku betting simumanyi kyebya. Kati ebintu buli omu alina ebitwala ssente. Waliwo olina omusanga nga ye kasiga tekasobola akola ki enkwakyo olinga ne bw'okola otya ng'akola ki ye bano waliwo owakenge ng'akugamba nze lwesitadde mukenge sifuna tulo. Kati ne bano bakugamba bonza okusuza 1000 mu nnyumba nsuzaamu akapapula naye ndowooza tuwumbe mwami David akadde katugoba. Omuntu kwagenda okusinzirira okutegeera nti betting si mulimu era nga woolaba something we can do in leisure time nga woolaba nti n'okuyimba si mulimu. Kati bano abalenzi okuyimba bakola ki? Baagufuula mulimu. Nga bwe mulaba amawulire tegwali mulimu. Bwali buweereza. Kati bano abaana bo olw'okuba bajja abamu nga babbulukukidde mu kino ekyabavubuka ekya BBC. BBC nejja. BBC yajja ne Rwana entalo ezo zaalimu ebiso ezaalimu Ganga Stars. Be bajja ne basitula Ganga Stars. Naye ate nga zaaliwo. Kubanga abasajja abasookera ddala okubeera nga bakola ez'olutalo okubeera nga basobola okulwanika yali Livingstone Kasozi ne mukoddomi we Hamani Basudde. Kati bano abaana bonna bye bakola baali bakola ki? Naye tetwalabako BBC ng'evaayo eyambalira Basudde, tebayambalirako Kafeero, tebayambalirako Sebata, baasigala babawa kitiibwa. Era twatuuka n'okulaba ng'abamu batuuka n'okudda mu nnyimba zaabwe ekitegeeza nti baali bakola ki? Babaagala. Yes. Naye bano abaagufuula omulimu be bakoze eki? Be batuuse mu mbeera eno. Kubanga ntuuka n'embuuza omuyimbi kale kituufu okuyimba okufudde mulimu ofulumiza oluyimba ogenda lujja mu ssente meka? Kubanga streams temuli ssente kyenjagadde okugamba okoze story eno naye at least omanyi ekitono kyesobola okuwa. Omanyi kyotaddemu kubanga business obala initial no estimating an output then income output income olina okubala initial output income then noteeka ali profit egye bayita business. Kati okuyimba kuno si mulimu kubanga tosobola kuŋŋamba nti ngenze nkoze oluyimba ngenda kujjamu ssente bwe ziti. So nga ebiseera ebisinga omuntu asobola okugenda n'asuubula ente
n'agenda agitwale mu Lufula agisale amanyi nti ente nagiguze wa muzungu nagiguze akakadde kamu mu emitwalo aga 3 eyakubye ente oba eyagobye ente okugituusa omutwalo license nataddemu bweziti mu katale mu Lufula sente bweziti then waliwo eno trade license y'ennyama abo abatunda ababucha nabo balina ki stamp ebeera ku nyama stamp nti sente bweziti kati waabala atuuka n'agamba nti ente nguze ya kilo 15 buli kilo ya mutwalo gumu tuli mu gumu meka gumu kanaana nti wenkubyamu ze sente bweziti mu kilo zange ngenda kusigazaawo kilo 14 oba 13 egye bayita business naye bino ebirala just twali tuze mu buweereza kubanga Vicky wano oli mu buweereza olw'ensonga ngamanyi singa ngamba abantu storage endese okukima ate eno you cannot even compare nti eno tomanyi na views mmeka zogenda kubeera ng'ogijjamu oyinza okusanga nga muzungu tajja banyumira n'ofuna view emu eyo gye bayita ki lwosogo si mulimu naye ate nga babuweereza mbatuusiza obuweereza bwange ku muntu oyo obutuusizza yensonga lwaki nti tulina n'abayimbi abayimba ne bakunaakuna naye nga tebaategeerekeka kale akadde katuliridde empiiga oluyimba luno lufuluma mwaka ki Sente Ntebe nange natebe ensimbi nga sirina pulani erine ludda wano ogirinamu awo nkoonaamu ekintu nve wadde Sente Ntebe nakwatako awo nange Sente Ntebe nga saalina pulani oluyimba olwatuukirirako mbulamu Sente Ntebe Matiya Luyima teepu eyo Sente Ntebe eyo yeyanviirako okwesonyiwa emipiira nze kati ondaba inza okugamba njirina naye simanyi wali azannyeko amatatu kads oli kafulu mu mizannyo gwenzikiriza nti ndi muzannyo gwe muzannyo gw'amatatu naye mbuuza oguzannya ddi nguzannyira mu kyalo sisite lwaki oguzannyira mu kyalo kunkuuma n'ab'ekyalo kubanga wenajja ano sigenda kubanyumizanga gwe naakugamba nti YouTube tetambula sifunye views olina okugenda eri kati we tubeera wano tetugenda kugira gundi yafiirwa gundi bamukute ne muka gundi oli mubbi tugenda kubeera ano mpa gundi nitutwalirize eddakiika meka essaawa zaffe nga 2 nga tukola ki nga tuzannya era bagenda agamba mutabanyi wa Bike ali social wakomawo ku kyalo tubeera naye era nze sikkiriza wenzirayo ku kyalo sikkiriza abazanya cards okubeera nga bakola ki beegulira mu tawuni yewaffe tulinawo ndowooza we bazanyira wa mirundi ng'ena making sure nti buli wentuuse nze agaguze gogagula era ndi omu kuba kafulu mu kuzannya naye ogw'omuzannyo Kampala zaffe n'abeera luddo mumanyi naye tosobola kunsanga nga nkoze eki I used to bet natandika okubetinga emipiira omwaka gwali gwa 2007 era nzijjukira omupiira yali Champions League ndowooza nalya nusu nga 7 kati funira Sente Ntebe awo wenyini nagira gundi kompyuta yange yasooka nagijja mu beti era wemala okukuba kompyuta eyo nagamba guli muzannyo gw'abazungu kubanga ozanya against mafias be bamanyi kubanga ziri kirabu zisasula emisolo zisasula bills kati okutunda omupiira ogumu asasule omwezi mulamba tekina bonna bakola ki bazannya era tiimu nyingi ezikoseddwa kubanga tulaba era ya Ferguson tutugendayo akadde kati ebiseera ebisinga omuntu wakusanga mu kadongo kamu amanyi
omanyi kadongo kamu tamanyi birala amanyi okumaawo so you are versatile omuntu yenna agaziya omutwe alina okubeera nga yeekuumira ku kintu ekisukka mu kimu gyensonga lwaki ojja kusanga Viki Exclusive mulungi nnyo mu mboozi zino ez'amawulire naye ate bonna nsanga mu bidduka nange nenkunyonnyola ebidduka kyeki kuviira ddala kagaali mpaka ku lyato kyokka nekyewuunyisa omanyi omuzannyo ogusinga okunyumira muzannyo gwa bugaali kati gwe bw'oggye wange tusobola okutuula seeno playstation naye njagala zino sirina kyemmanyi ezo sirina kyemmanyi ate zino bw'oba oŋŋambye kuvuga zino olina okuba nga olina mmotoka pikipiki naye okusinga mmotoka ku screen ate ezo ntegeera mupiira kati ate omupiira nteeramu ensimbi enteebe ensimbi enteebe ezo omanyi lwaki nkaagala nali nina omudaala gwa capati nga neekozesa nze kiboosire naye nga mpangisa piki okugenda okusuubula ebintu kati capital nga muyina emitwalo gyange 36 ngenze kusuubula ngano okusuubula butto biki byonna kati omanyi obuzibu bwe nasinkana nsanga bakacyanga bulijjo tukacyangacyangamu nsooka ntuula mukookuyita akakokuyita okalaba bankuba ne piki baginoonya lwaggulo neyagenda ku makya okusuubula kati sente enteebe naye nga nazo nali sizikoze bukozi mu capati nali nange nyina wenziteebye kati olabako kano kafuna kano tekafuna gwe muzannyo ndowooza gwendabanga nazaala nti newe ngulaba wano mpita eri mwaka gwa 2024 ngenda otandika senior 1 Kaliro High School wentuuka ngamba twali twambala black kati nga mukwano gwange bamuyita David Nkota nga ayina navy blue nga temakinga kati muzeeyi n'angamba omanyi kyogendo eno ye album ya Sente Ntebe yaliko ennyimba mmeka kuliko Wokulira, Super Singers, Sente Ntebe, Kadino Nsubuga bayimba amasanyu g'ekivubuka. Omwana ngambye kuliko ennyimba 9 alabika kitaawe yali agikuba egyo emyaka tegimanyi na nnyini luyimba kwaliko ennyimba 9 2 4 6 8 9 se muswadde teziriko 9 kati zino saaziro naminga zino oyo original version kati ndowooza muwulira ensonga lwaki ndi mu music gallery siri mu library clean version ey'oluyimba yeeyo tekomaawo kati eno ye lufuna mwaka ki lulinga mu 8 lulinga mu 8 sili sure toli sure naye nga nzijukira nali nduwandiiseeko kati lulina part 2 lwafuna ne part 2 egenda etya eyo naligenda nayo eyo sijiwulira emmotoka nagula nkadde okugoba layini kumanyi manewagafe kwava dda nnyo eyo bagobanga dda layini abo olwo kandusasulire ngende nalwo tujjeko copyrighted music w'abasajja kale mbadde ne muzungu David musajja mulungi mu analyzing ensonga wekituuka ku music naddala music wakadongo kamu ajja kunnyonnyola engeri obuvono obuddo bw'oluyimba olina music eyakubulako agisobola okumukuzuulira mulina wano bannanyini music bamanyi okwerabira endongo yaabwe ekitegeeza bakuyisaamu olukomo bagala akagundi kange nno sikyakajjukira bangi batera okugira kati like today
waliwo mutabanyi w'omugenzi Fred Mukubira gwe tulaba ogenda ku tepu za Abdulmulase Abdulmulase ndinawo tepu kyomanyi mba nyumya n'enkomaano n'enziramu emboozi zo nnyingi bantu bange naye akadde akadde katutwala CPD ogifunye Dick production naye Abdulmulase mulina Fred Mukubira ye FM Studios ye yasinga okufulumiza Abdulmulase ne Homies Light Production kwe kazibe kapo bwati bwe yali afaanana pagentleman oyinza okuba kano kaali kafaanani ka mukama waffe 2 okalabye yoyo seba avuga tindako seba avuga yoba obula okafunye pavini yoyo Haji Kaziwe kapo ayina ekivulu ku front page mu gw'omukaaga zinaabadoza nnaku z'omwezi 2 ogirabye bulungi nga yali ashayina yoyo Haji Kaziwe kapo n'asisinkana ono David Lutalo beekuba katusiibula abatulaba kale kati mbadde nkugamba nti FM Studios Fred Mukubira yafa 2024 wafa 2000 no 24 last year 25 yafa last year ebamuzika yes kati mutabanyi wa ali mu kunoonya ezimu ku ntambi kitaawe seyakula gozirina ndinamu zeninamu kati ng'ayagala mukubire ku buntu buno nti eno of FM eno afuna amanya n'omuyimbi jona badde wano ne mwami ye Simon Mutyaba mutabanyi wa mukadde waffe Matia Luyima era nga naye kimuleese ayina entambi zakola ki zanoonya era ndowooza yasobodde okutwala catalog eya album so bino tubikola naye wetujja twagala kubeera nga twangwizaako abantu abamu obulamu ebasobola okubeera nga basanga ebintu banaye nze ndi musajja mwogezi obonsanze mu budde bwange obw'eddembe kale gwe eyeetaaga ebintu bino ebyakadongo kamu nsanga wano ekasubi kubasooka kwa vula stage weweesitula n'ojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku whatsapp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15 enkola ekusingira obwangu gye tukozesa ebivulumaziika ebyo byonna mbeera nabyo ebyenjawulo akati gwe eyeetaaga tujjeko ennyimba ojja kujja naye munaye kya buseeremu okubeera nga nkola ki nga nkukolera ekyo ekintu kubanga olaba nti mba sina kirala kyenkola ndimu okukolako ate nze kyenkana ndinawo ezitambuza omulimu kale ye muzungu David wankola bubi nnyo otaba ng'akantu kano okasuna teriyo gwe luyimba lwakadongo kamu lwomanyi kuyimba okuva gye tutandikira kati nayagala nnyo obutakaluubiriza bwongo bwange naye nnyumirwa nnyo oluyimba bwe ndiba nfudde olwa Livingstone Kasozi kubanga asobera olimu ennaku ennyingi nditunula ntya bwe ndibanga nfudde nga ndyawo mu ddiiro nsirise ab'ekika n'eŋŋanda nga bayita nga nsirise sirina n'omugwa empuuna ndiraba ntya oba bamalayika be balino n'abantwala ewange ze nkitya nnyo kubanga efujjo n'ebibi ebingi okwo kwe ntudde kati yembeera buli omu essaawa ye ffe tukola okedde bw'otyo naye ekigambo kufa kisigala kufa era tekituva mu bwongo kati nange bwenfumiitiriza ndirabika ntya ku ssaawa eyo esemba abamu tugira ne lukufaananya bwe ruti otandise olaba mu mmotoka nina ennyimba zenkuba abo ne baagala ogifuluma leka kati gwe kiki kyokoze nafunye ekanga bwe wakeyo matumbi nga ndowoozezza essaawa y'okuzaawa olumbe lutulanga wemage batayi nkivumbudde erero n'olutuyiga engeri ya ddungu oyo agenda kudduka kale mubeere bulungi.
ebintu byo bina Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Essenge Wakiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.